kati Bashir ensi yagenda nayo, Gaddafi ensi yagenda nayo, Mubaraka yagenda nayo, kyeki Somalia umuntu kyeyatugamba ng'eyakulembera amagye ga Uganda Museveni agenda naye atuyambaleko egenda nansi kati ate tebawulira bonna baba bafaanagana. Mubutu bye yakola, Gaddafi bye yakola, Bashir bye yakola, Mubaraka bye yakola, Ben Ali bye yakola, Mesiyedi Bale bye yakola. Bannayuganda bangi olwaliro muyinza okuba temulaba kigenda mu maaso, naye ate bw'owuliriza ebigambo bya Ibrahim Ssemujju Nganda akulaga nti waliwo ekigenda mu maaso, kyokka nga mwemugamba Uganda ekyatebenkedde mirembe. Ibrahim Ssemujju Nganda akulaga nakugamba waliwo ekijja budde bwonna Museveni agenda. Abasinga obungi bwe muwulira ekintu ekyo muyinza okulowooza ne mugamba wa Museveni alaga wa. Abamu batuuka n'okulowoozesa nti Museveni ye bamukola mu byuma atasobola kuvaawo, era abangi bakkiriza bagamba Museveni ye muntu atasobola kuta ntebe ya Uganda. Naye nga tusooka ne twebuuza nti yegitandikiramu nti nedda. Bw'aba si yegitandikiramu kitegeeza si alina ogifiiramu. Kakati ku biriwo ebigenda mu maaso waliwo okutya. Bagamba nti budde bwonna omusajja ono ayinza okuba ali mu nnaku ze ezisembayo, ate nga bba bali mu gavumenti bakimanyi. Naye ate kati ffe abali ebweru ffe tulaba nga tugamba abasajja bakyali banywevu, bakyakutta ekintu. Kakati bw'owuliriza ku bigambo bya Ssemujju Nganda kiraga nti bikuzzaamu essuubi nga bakulaga bw'ojja olaba ku mbeera z'abannakyemalira bonna abazze bakulembera amawanga ag'enjawulo mu ngeri y'obwannakyemalira. Bwe batyo nno babeera balowooza bonna baba balina endowooza nti oba oli awo eggwanga lye bakulembera banalifiirako bufiizi. Naye ate munnange akabajja mu ntebe eyo gye baba beeyagaliramu kaba katono ddala. Tomanya abamu tetuganye nti bavaamu n'amaanyi ga mmundu, naye ate waliwo abavaamu n'amaanyi g'abantu. Tujjukira nti eggwanga lino Uganda libaddeko n'abafuzi ab'amaanyi era nga nabo beetenda beewulira eryanyi. Waliwo Jeno Idi Amin Dada abamulabako bagamba yali musajja atanyigirwa mu ttooke era nga bw'ayogera ekintu tomala gaddamu. Naye eggwanga yalifugira emyaka 8 gyokka n'alivaako, era n'abangi abaliwo ebiseera ebyo baali tebakikkiriza nti ddala Idi Amin Dada avudde mu bukulembeze. Ne lijja Obote n'akomawo. Obote yali yafugako dda, akomawo omulundi ogwokubiri, naye nga musajja muboggoze nnyo era nga bw'ayogera oyinza okulowooza ye kamala byonna eggwanga linagenda ddikungula. Era n'akola bye yakola, bannayuganda n'abayisa mu mpisa gye yabayisaamu. Naye munnaaye era Mukama nga n'akuvaamu teyamanya musajja ono gye yava, Yoweri Museveni n'atandika omuyeekera paka okutuuka lwe yamugya mu buyinza. N'olwaleero Museveni yakyali mu buyinza kuba naye yajja n'amaanyi ga mmundu. Kakati Museveni okuba yajja n'amaanyi ga mmundu, kati abangi bali awo batidde baweddemu amaanyi, essuubi libawedde. Bagamba oba oli awo ono omusajja engeri gye yajja n'emmundu era emmundu yagisinga, nti ni keesi ng'oba waliwo abasajja abaagadde omuggyako n'amaanyi g'emmundu balowooza nti tebamusobola. Naye ate yennyini musajja wattu yeemanyi kikyali, akimanyi nti emmundu tagisobolerako ddala. Lwaki? Nti abasajja abamulwanira olutalo oluwangula baali basajja naddala Abaganda abaawano mu Buganda n'abamuyambako okuva mu mawanga amalala, naye nga mu ggwanga lya Uganda ne mu tribes ez'enjawulo. Wabula siga nti yali yekka neyeemalirira, era abamanyi ebyafaayo bakugamba ayinza okuba teyakuba ku mmundu kubanga ye yalinga just nti yaliidinzeemu ekintu naye ng'alina abamukubira emmundu. Kakati bwabanga abasajja abamukubira emmundu ne bamuleeta mu buyinza era ne bamufuula ne bamutuumisa nti musajja w'amaanyi nnyo mulwanyi namige, n'olwaleero ng'akyeyita Ssaabalwanyi, omubuuza nti bonna bakuleeta mu buyinza bakubira emmundu bali luddawa? Abasinga obungi bwe yamanyanga nti oyo omusajja Muganda yabatta, bwe yamanya nti oyo omusajja Munyolo n'abajjawo, bwe yamanyanga nti ate oyo musajja wa bulabe nnyo tazannya, singa mba nkoze ebintu ebitali mu ndagaano gye tulagaanye nga tuyingira ekibuga Kampala kuba batandikira Luweero, ng'amanya nti singa mba nvudde ku mulamu ogwatuleeta oyo omusajja ayinza okunneefuulira ng'atuma basajja be ng'oyo bamuggyawo. Kyentegeeza nti abasajja bonna abaali ab'amaanyi abazira namiga abakuba emmundu yabatta dda n'abajjawo. Kati olwaleero baaliwo nabo batono nnyo ate bonna bakulu mu myaka, tekyali kyasobola kudda mu nsiko. Nga n'olwaleero amagye g'eggwanga
bo bagafudde nti magye gaabwe sigakyali gaggwanga gakolera bo kye baagala. Naye mwana tunkusesa nti kyangu nnyo amagye gano okwefuula ne gadda ku sayidi y'Abannayuganda ne gaboolekeza obwanga, kubanga n'amagye tebagawadde kimala, tebasuukiriza bukwakkulizo bwe balina kukola n'amagye nti wabanga amagye tebasobola gasasula bulungi, bwe gabanga amagye gasula mu biyumba biringa bya nkoko, bwe gabanga amagye gamala emyezi 4 nga gabanja tegenda funa musaala gwabwe, abo abantu kyangu nnyo nabo okumwefuulira omuntu oyo ne bamuggyako. Kakati awo teyeeyibaala, gwali eyo atidde agamba nti omusajja kyalina amaanyi asasobola okukulembera eggwanga lino emyaka egiwera. Nze nkukakasa nti waali yamanyiiwo yennyini amanyi ekigenda mu maaso, naye ate ne bw'aba agenda kuba akaseera ke kaweddeyo, amazima amatuufu kaseera ke kaweddeyo, naye bw'aba agenda kirungi nti Uganda yaffe agenda gitulekerawo wewawo ng'agidibaze, akoze ebyo byonna by'ayagala, agifuze mu nfuga gy'ayagala esembayo okuba embi, naye amazima amatuufu Uganda agenda kugireka wano, agenda nga bwe yajja talina kyalina. Naye olwaleero ndowooza yasinga obugagga mu Uganda kuba buli kizimbe ekikulagibwa mu Kampala kikye, wadde ng'ebisinga biteeka mu mannya g'abantu balala, naye tekimuggyako kubeera nti bibye. Yajja munaku asembayo, naye olwaleero yasinga obugagga. Kyokka nkukakasa nti bw'aba agenda kugenda nga bwe yajja, talina kyagenda kugenda nakyo. Awo Bannayuganda bwe bamugumira nti akadde k'omusajja kaweddeyo. Uganda tusobola ffe n'ogibeeramu emirembe nga teri yakuba munne. Kati bano wabeerya ntonde kuwaga nti Uganda tesobola kugejja buli muntu afuna emirembe. Ffe tulina okuba n'emiti tulwane nnyo tukakase nti ffe tulina emirembe. Kola Joyce wagende emitiyaana nga omanya emiti bamukuba ajja tutawaanula tujeko akantu kabali mu nkwawa kikibatta. Naye nga wetwolekedde abantu oyinza okubeera ng'ebyolwalaato tuli mu kugenda, era buli omwana nokunoonya ensi era gy'anaalaga oba abeeko kyakola ku ssaawa zino. Ate abantu ebyokufiiramu tibiba byakweyagalira. Kati abaffe Sudan tebakola nka application ffe tunaafa nga Bashir avuddeko. Ate lumu neyamanya Mushega nanga nti abantu abaffe Somalia tebaali bazaale nga Siad Barre ali muyinza 7. Nze Museveni yajja nyina emyaka 12 ono nkakasa oyo Antony Musinga obukulu. Era bano bagenda kufuna ebizibu naye nga abaabireeta bamusanga ali munasi.